Mama waliwo. Hati tereze gali yange ejo bulungi awo. Soke ngende ko ne wa kitaawo. Mama Faizo. Ngado njire ngatu zange ezo. Yala gende wa mulamu. Dewa lesio. Sewo we wano wa mwami Hassan. We wano. Jali sewo. Jali kado bado yagala ejo. Bade nyagala yeke. Asubuma mubuzo bana akiriza. Obado ina appointment naye. Bade mwagala. Tasa butasa. Bado mwagala naye wakoze na appointment. Mungambye tumusanjiwe. Asoke mubuzo. Kali. Ambuliriza musimanyi wakoze na appointment. Obwavu bunuma ambuliriza. Yesaga. Kati mbulira musanyi. Bwana nkoyo obwavu bukulumye. Nkoyo obwavu. Naye atogenda kukyejjusa ngo obwavu bufuye mu ngombe. Kati awo musanyi kati tomtoma ncho ntaddeko saaza kati ndawango. Ogagga wadde zino oli mugagga. Musanyi. Sajja akola ku njalo. Gambye oli omusajja buli kimu. Buli kimu baana baganye mayanga bikimu kima bigala tujuze bigalanga badde manyiyo oyo badde jajja byonna bikola sanyi kansabe biyite jajja waliwo abazungu abaagala okulaba jajja kati omwana naye musitule mulete njagala mutwe ejanga sisobola kusala mtu gwangu tunakukwasizaako onajja kuyamba Thank you.